Naffe Tuggussa Enssonga. Kibanenga nalonda ekyapa amanya gange. Nagamba. Nalonda nnyo. Okimanyi wentegedde nti abantu bangi beegomba Salongo. Omusajja omulungi. Wabula sikutamukwano sembere eno. Omusajja omulungi. Kibubu omukyotala. Manange. Mwana kata video bandiseeko. Omwana baby. Tugenda kweyagala ku mpaka. Paka kuwulira bu. I was stressed. Sijagamba nti kati nteredde nnyo naye mbadde going through stress. Nange gye sisobola kutegeera. Naye nga I was stressed. Nsaba kunsonyiwa. Nakati gologanza nsobola okunyiigira. Ubbanga lemmaze naawe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mama nyaba meza akagomba. Bokasanzeewa. Mama mugodi. Katukambina kuyange. Nali kulesizaako n'ekiba kibyekolesa omuntu akawunga. Leseeko. Mewooma. Tutandikedde mu byakulya. Kimanyi puroguramu eno egenda kunyiza bangi. Naye nga tugenda otandika puroguramu eno. Kansooke neetondole. Valentine teyawuwa. Ngedde omukazi akubye omuteete gwa Valentine. Bakiwandiiseko nti. Balugenda okutandika kansooke neetondere. Buli muntu ali eyo nga puroguramu eno egenda kumunyiiza. Neetondere bwe kigenda okuyisa obubi munaatusonyiwa. Neetondere ababadde baserebuleetinze. Naye gwe abantu twategedde nti abantu tebaagala bantu bali bulungi. Nze nalabye abatuufu n'abatali batuufu. Byalinga ebyokusaaga. Naye nalabye abantu tebaagala bantu beeyagala. Bino ebiki? Ketchup. Nyinza okulya ebintu ebitigenda okundwaza. Biri fine. Ketchup. Mu Luganda kyeki? Tomato sauce. Tomato sauce wanjawulo ne ketchup. Okakasa. Nalabye. Kyakazi nnyaanya zibabeera basekudde. Baziteeka mu kacupa. As processing awe kati. Ate tomato sauce. Era byebimu. Oba ebirungo bye byawukana. Ayo ne baita Nalongo. Mambadde nkyabagamba katwetondere
muna abakoze celebrate yammwe nga kati esaazo mulaba tuli ku lunch kigenda bayisaba bino kuza kutusonyiwa kasooke twetondere nze nganze kasooke netondere ab'oku social media mwenna bekyayisizza obubi kumina ebitambula naffe tetwakitegeera nti bigenda kuvamu bwe bityo badde nsaba nalo nga ababuuzeko nga bemala okulya bumanyi nze bajjale badde nnuma naye mbalamusizza bannyabo ne bassebo abatulaba ayogera nga atayagala oba nga atalina maanyi nga atalina maanyi mbalamusizza bannyabo ne bassebo era mbabuuzaako Nalongo Antaylor Nalongo wa Salongo sibebi batugambe wanoba ekituufu kiri nti ebintu ebyo nze yabyewandiikira Salongo nga naawe tobimanyiiko naye waliwo ekintu kye bayita stress waliwo ekintu kye bayita stress oyinza ebiseera ebisinga obutakirealize nga nti oli stressed gwe ngolooza oli fine ekyo kyekintu ekyantuukako nempulira nga nekyayi nempandiika ebintu ebyo nokulobooza ebbaluwa naye nga ebyaddala ntuuse okwetonda kwange eri mwenna n'okusingira ddala eri Salongo Salongo nyimbira kayimba Ndaira siri kuyisa mu maso omusajja omulungi nsaba kunsonyiwa ebitali bya kamera ebyaddala nsaba kunsonyiwa naye nga I was stressed sijja gamba nti kati nteredde nnyo naye mbadde going through stress nange gye sisobola kutegeera naye nga I was stressed nsaba kunsonyiwa nakati goloza nze osobola okunyiigira ubbanga lyemmaze naawe tuula totabona nafukamira anti onsonyiye kati goloza nsobola okunyiigira naawe oli muntu onyiiga kakati banaye tuula tewegonza obwana bujja kula batandike tali afemiza maama kamera mba amwetondera no ayeka kato tuula mukwano anti kyogere nakusonyiwa dda nga tonaba yadde onobiwandiika ene amakiri bwekiti nga twakwefuna twalina ku ssanyu ebyobufumba bibaawo nemukyankalanamu nemuddamu nebibeerawo bwe bityo naye olunaku lwe nategeera nti mukyala wange ali lubuto nina bangi abampa ku advice nabampa amagezi ag'enjawulo omuntu gwe nasooka okugambako yali jjajja wange bamuyita Nalukwago na jjajja wange omukyala gwe bayita Nassali jjajja wange gwe ntera nnyo okupostinga naye condition yatuukawo nga jjajja ali kundi takyategeera bulungi like nga ali kundiri so wenasooka okutegeera bwe nti omuntu wenasooka okugambako eri jjajja Naalo jjajja wange oyo naye wenasooka okugambako ku lwaki mu famire mubeeramu n'abantu naye nga mulimu bakyaliibo nga bakwagaliza nnyo jjajja Nalukwago y'omu ku bafamire abasinga nnyo kunjagaliza era y'omu ku basookawo nga tuzadde abaana nina taata wange Mr. Kalule Ben oyo naye anjagaliza nnyo n'abafamire bonna so bwe nabagambako jjajja Nalo yasanyuka nnyo tewamanya nampita naŋŋamba jangu naye nantuuza naŋŋamba kakati nze ndi jjajjaawo nzadde abaana negeegana amateeka gafuga omukyalo ow'olubuto nansomesa naŋŋamba yenyiizanyiiza nemugamba nedda nnaate yaterera butereezi
Amanti ku lubuto tewanyiiga. Anti kyova simanyi ebyadda Salongo simanyi kyantuuseeko. Kubanga ku lubuto nali nsuubira nti ate tugenda kuba bubi nnyo. Ate kati wulira ye kye yali asuubira agamba mukyala waffe mumanyi naye gega n'amateeka etteeka lyasooka okuŋŋamba yaŋŋamba ogenda kusuubira okunyiigira okukukyawa okuba nga muyombagana. Namugamba naye nze kye nnaalabyeko tetuyombagana musanyufu nnyo bikinaŋŋamba n'asirika. Kati nze nezide waka nga nsuubira omukazi okubeera nga muyomba kino. Naye ku lubuto mulimu abantu bewanyiigira ekituufu nga ne waseka busesi nga nnyiiga kituufu. Naye ate nze wanjagala nnyo bambi ku lubuto era nkwebaza netubeerawo munnaayo ebbanga. Ate sinze yakikola nga nze kati olaba Salongo nga bwenjogera essaawa eno eddoboozi lyange ekyekyalituukako lubuto kati ayogera mu bbeesa teriddanga wetubeera ewaka ayogera ng'omusajja. So kati munnange eno emboozi gye tubaleetedde eri ku mmwe abasajja nga oli musajja mufumbo nga wali obaddeko n'omukyala ow'olubuto nga wali obaddeko n'omukyala nakawere. Bino abasawo nina omukyalo omwe yankubiddeko okuva mu nsi z'ebweru eyo yagenza binsomesa nga ate abensomesaako dda. So gwabona wennanga wagumiikiriza mukyala wo ng'ali lubuto n'omugumiikiriza myezi emukaaga egisooka nga nakawere osobola okukitegeera. Wabula gwe atazaalangako oyinza obutakitegeera naye kimanye. Ne bansomesa bateeka ga mukyala ali olubuto nengayiga kati nenzira ewaka nga nina kubeerawo bubeezi ono nga yali musanyufu nnyo bambi ku lubuto ne tuzaala Mukama n'atubuleesinga. Era nga wensaba mulokoni omundeetera mu budde ng'amanyi okusaba muwogo omufumbe ate nga newookola ekinyiiza kati nga omanyi okusuula engoye zo wansi nga newookola ekinyiiza ate nga ndaba bambi kisooke kyokoze kiri fayini gankwa. Yali muntu mulungi nnyo ku lubuto era wennakigambako abantu abamu ne beewuunya. Naye nina omuntu omwe yaŋŋamba nti naye bw'ofunye chance mukyala wo teyeekyanze mukyala wo takoze ebintu biri wiyadi ng'ali lubuto kati naye mu myezi 6 nga amaze okuzaala ogenda bisanga ebintu ebyo. That's why nandaba ebintu ebyo saakunyega saanyiiga era tobeeranga mutima nogamba nti nakunyiigira no and saavaayo okugamba abantu era programu eno nagipulaninga nga nina okugikola. Abali basuubira nti ngenda kuvaayo ndi yakitinge abali basuubira nti ngenda kuvaayo nange mpostinge no. Kino nali nkisuubira nti waliwo hormones ezikyuka mu muntu simanyi bamukyala nga ekyobadde okimanyi. Hormones zikyuka mu bantu nga bali embuto. Hormones zoono ezo zajja mu ddoboozi litwala eddoboozi liri sina ddoboozi lyoka simanyi nalaki eddoboozi lyange likyaganywa kati ezo hormones kijja kudda mpola mpola naye nga walesewo ebbanga ly'emyezi nga 6 era ab'oku TV abalala basanyuka TV programu ekipumpuniya ebizikijja butonyoke agenda kudda ate mukowa ddala era kyemmanyi omwezi ogujja ngenda mubasindikira kuba kati nange wentuuse njiza okuwa abaana amata njiza okubeera nga mbakyusa pampa buli kimu. So amulaba nga omwezi ogujja nga programu zisalisa okuba nga gizedirenga ku SB4 Media nga mumanya agenda kudda ku mulimu nze nsigale n'abaana. So bambi hormones zikyuka omukyala ng'ali olubuto ezo no zakyukamuku katini ng'ali lubuto eddoboozi ne ligenda naye ate zaamuwanga ssanyu yafunanga ssanyu. Nali happy especially with you. Saafunako stress yadde n'akatono ate era nga abantu abali bagezaako kaleero okuncakalanya ku lubuto baaliwo oluusi ono akoze ekintu kyobadde toyagalawo ebyo wali obanjaawo nakati nkyamubanja ate oyo ye namukyawa nga ne waayitawo ngamba yayiseewo tetukankusaba mu maaso ga kamera mukyala wange omulungi saba naye ansonyiwe badde nsaba musonyiwe anti lwali lubuto olaba ne binawandiise lubuto lukyali kubanga bagamba mbo
oba omaze ozaala omala emyezi 6 ng'embeera z'olubuto mbuzikyako. Anti kati kyendi mu kugamba abantu abavuddeyo ne banyiiga ne bagala ki. Nate nze sasitualizinga omanyi okukola ekintu ng'owulira olina obusungu ng'owulira oyagala okikole ng'era wootakikola owulira towewedde. So kaakati bambi bekyayisiza obimu natusonyiwa naye tumala okuzaala abaana baffe tubeerawo embeera zimanyi okukyukakyukamu naye nga nze nkimanyi kuba baali babeesomesa dda. So ku Valentine tugenda ku TV batukyaza tunyumya tusanyuka tuvaayo tugenda kafe Javaazi tudde ewaka kati bambi ayina byayina okukola ebirala ng'atambulamu mba ku Facebook mba wantu nga bampereza Facebook nakati nze kasita nabifuna bwenti ngamba so gwe no sajja ali oyo bomuvubuka soko tegere mukyala mbadde nkwasaganya ebintu bingi Salongo ate woba ojjukira mbiri ebintu byesobola kwogerera waneeno ebyali biva eri side z'entebe eyo ebintu ebyo byankyankalanya eno abaana ate nagamba eno tulina okuzaayo ate bali ku ssomero kwegambye nangambye etise naye nali ndi awo nga post njiraba bajimperezo naye impereza era nenkomawo bulungi nombuuza Salongo yambuuza waliwo hakinze Facebook yo oba gwabiwandise nemugamba zabiwandise nemubuuza oli mulamu bulungi nemuwandika switi nandibera ka switi ka mutima nanga post jeri etambu nekugamba ate gonogamba gwatafunye Valentine netula wali munte akati ngaze nawasa kowere wendi ngandi ngabantu bakubira amasimu kasoke nebaza abankubira amasimu okumbuza nti kituufu bankubira neba naye Katonda yampa nnyo yampa Salongo mulimu abantu abakisanyukira omulala abate yandese dda mulimu abantu abakisanyukira ya nabo nabalabi celebration nedda ku Facebook ku TikTok ko kino bannaye kano kabadde kasiki emyezi 6 abaana baffe tebanaweza yadde emyezi 3 ebirala bikyajja nawe Salongo tulina bagamba naye kati esimu ogenda wakirigikwata obeere nayo nakupromise nze okuwambako esimu nakupromise nze okuwambako esimu olunaku lweggulo naye nakirowoozezaamu naye nga yesterday batwanu nagamba nti akaseera kano kola buli kimu ekikusanyusa kiwe nagamba gwe nowoowera ng'oyagala kukera ku makya kunkuba kibooko kikule kasita kibanga kikuwa essanyu mu kaseera kano naye kasita gye naayitako emyezi 6 so mu kaseera kano tuli happy naye Salongo bagamba mu luzungu bangambye abasinga badde bagerako nange mu luzungu bakituba postpartum depression something like that byonna kati abaami simanyi nawe okiyitamu babagambye munamu abaami mu kaseera nze sina kyekitamu nze obula toweramu stress yadde kale ng'ogyewo binene nze stress gye nnina kato amanyi okukaba eyosaa mwenda gwatwenenga nfudde naye byaddala ye kato wolaba kato nga yeebase weebake akaaba neŋŋamba atandika mpolampola kasitasa ŋŋamba nfudde kale stress awo kaba wembera ne stress ate kasita okwata kapasifaya n'otuteekawo ti akagalo nga tokajjaawo nokakwatirawo oti tone tukutwala kavaamu namba lubaze naye ekirala ekyo kasooke nebaze abantu bano wammanga musumba Justin Katendo musumba waffe ambeereddewo nnyo kuba okubeera ddala mu kuzaala yankubirangako netunyumyamu namba ku advice kuba mukyala muzadde naŋŋamba olina okola bwoti nina n'abantu abalala ate oyo musumba Justin yabaddewo
okuva from the word go oli mama waffe kuva mu ntandikwa bambi ye yasinga okututegeera n'abantu abalala abaze bannuŋŋamyanga ku mukyala Nakabiri bw'olina okumukwata so ababadde balindira posti oba nina mpisa mbi nedda chance gy'olina chance gy'olina embi nti oli nkoko njiru naye bannaffe gye tutulabeera babikola basingo mothers bangi n'obula nti omusajja yayandika nga omwana wa mwezi gumu tekuba kwagala kwa musajja olwo omusajja aba tategeera aba yalemwa okutegeera mukyala we oba yalemwa okufuna lessons ze nnafuna nti ojja kusanga omusajja omwangu n'okola ebyo by'okoze n'akulekawo kuba nze nina abantu abankubidde kasimu nga SB4 brand yo efa SB4 diruzo z'obadde olina zifa abantu comments nabera ku TikTok ko comments abantu ba commenting ku YouTube twali tukubalamu amagezi tulaba nina omukyala mwagala nnyo omukyala oyo bad black sibaye bana yakimanyi mwagala nnyo nakola video awo nga 2-3 so nenziraba nengambe tamanyi atera naye ndoza bambi atwagala abantu batwagala ebyaddala abantu batwagala kapo yaffe bajagala naye nalemeddwa okuvaayo kujja agabannangeze sinaalelelele akaseera ku kyanadde nina okukukolera okuwa essanyu nze kusirika okitegeera so nimu abantu bambi abavudde nakola posti ez'enjawulo waliwo yavuddeyo nagamba waliwo yakoze posti nga nti nadduse ndiwa ndi UK kati nga sisobola kuvaayo kugula bannaye ndi mu Uganda no obamulamu ne bavaayo nagamba ena omukyala yanfuira visa simenyanga bikoze bitya so mukaseera kano twawadde ate nkwebazaako kimu Salongo webale kubanga obadde ng'ojja ontegeeza buli kimu ontegeeza kakati nno Nalongo lino nga tunaaba nafuka Salongo Nalongo mama nsuubira otambula wenti ne wenti nombwira kati ate biriwo ebiti ne webiti tewali kize mutokimanyi nembeera neneewuunya oba ogenze emirimu gyo noŋŋamba nomanyi leero twagenze ne bagundibwa ebityo buli kimu obadde ng'ontegeeza singa oba oli awo badde nga toŋŋamba ate bino ate byandintabudde nnyo ate nnyo so bangi abakoze celebration okucelebratinga mukaseera kano tetereeza nti omuntu agenda kuba balloon ba fireworks naye omuntu avaayo bawaliyo n'abanyweddemu ku lwekyo omuntu avaayo nakola post nga ddala celebration nina waliwo message yasunga mutabulu ndi amuweereza message ku TikTok nti nina omukyala namupangisiza egundi namukola business nenkola biki namugale kenda ku akawunti yoyo nga fake akawunti ate mbyawula so bambi abavuddeyo olanga tebamunafuya naye ate kino kyonza kimpa essanyu oba kimpadde essanyu temukaseera kano tutegedde gwe wenna ali eyo teri mikwano gyo kale ku mikwano oyinza oba nga olinako ku 100 oyinza oba nga olinako 3% ku mikwano gyo abaagala obufumbo bububeerewo mikwano gyo egisinga egitwetoolodde bagamba singa baawukana singa kino nemwawukana we najja nakusanyukirako nagamba biki kala kasanga obuyiro omuntu nagamba ffe twagamba dde oyo mukazi muleke oyo omukazi tojja musobola dedededde ke kaseera kano naye nga tuli gape Salongo kino nkyogera nkijja ku mutima gwange omanyi nze ngenda okugamba ekintu nga nkikakasa kino kyekimu ku ebyo ku lwange ekindetedde okuwulira mutima gwange nti oba oli awo kyekimu ku byongedde ate okugumya omukwano gwaffe kuba kinene okiyitamu nze kenyini eyabiwandiika nkugambe nange simanyi kyantuukako abaza nobijjayo wajjayo byaki kati ndowooza namaze nembijjayo neŋŋamba ate kati kino ate nakola kyaki nembyejjusa mu kaseera katono nnyo nembijjayo mu kaseera katono naye kindaze nti
kyongedde okugumya omukwano gwaffe ate nange nyongedde otegeera nti ddala onjagala kati mu kaseera kano nkikugamba andi nkikugamba nkimininga bekinanyiza banaatusonyiwa mu kaseera kano okola kyonna ekyokuwa essanyu akasobola nga kigenda kukuwa essanyu kyoba okola nze bwendi andi sirivayo nenkuswaza sirivayo nenga bannange oyo alimba abannange kino no nze kyenjagala kino nzizemu fukamira naye nkwegayiridde kino kyenkusaba eno ensobi nagikoze out of stress ey'amaanyi gye simanyi nawa gye yavudde sinza kubuulira nti wano oba wali nsaba onsonyiwe okuva ku ntobo y'omutima gwo nsaba onsonyiwe nnyo ate ndayira nga ndayira ku baana baffe Katonda batuwadde nze naawe nga bwe tobaagala ennyo nga bwe mbaagala ennyo kino nkikusuubiza tooliddamu yadde n'omulundi n'ogumu okukiraba ekyo ndayidde ku baana baffe kati kyoba omanya nsaba kino onsonyiwe si gwe bakikoze andi lekerawo okukiyitira lekerawo okwebulaminga kuba sinakubbulamingako kino si gwe wakikoze andi omuntu yenna asobola okutegeera nga yali azaddeko naddala abakyala ngaali ozaddeko kitwogerako okimanyi gwe oyinza oba nga wafuna chansi nga tekyakutuukako nemanya nti bino ebintu byapininga era bituukawo omukyala n'azaala n'abeera ne stress nebamubuuza ki ekikustressing nga takirina nga tamanyi nga naye kenyinyi tamanyi nga teyeetegeera naye nga omusangawo ng'akaaba osangawo ng'afenyereketa ng'ajjayo kakampa mu nnyindo wa bugaaya bameketa amannyo bazirise ennyindo Salongo bajja lowooza ogamba nze naawe naye kenyini nga tamanyi kiki kyaliko ojjukira we nakugambako Salongo mbonze ngenda kwepangisiza twali twakazaala abaana nga bali mu weeks 2 naŋŋamba ennyumba ogenda ginoonya naŋŋamba ngenda funayo akayumba ka 25,000 nze nepangisa embeewo n'abaana bange neŋŋamba lubaze tutandise so bya bulijjo ku muntu nga wali ozaddeko abamubulaminga tulekeraawo nze abamubulaminga ne baddemba okumbulaminga kasita kiwanga kiwasobola okuba mukyala wange essanyu ababadde bawandiika ebintu ebyenjawulo nga temubinaako mitwe n'amagulu nkonfesinga oba mpita kuba kati ndi open yenna njagalako interview kuba tiktok kubaani mpita era nasabye omukyala bad black tugenda ku meetingamu yampadde appointment tumeetingemuko tunyumyemu naye so njagala ombuuzi ekibuuzo nga nti SB4 tumanyi nti olinayo omukyala owe UK bagabye London UK omumbuuzi nze nkugambye leeta evidence leeta ondage nze seega naye nekirala Salongo nsonyiwa mukwano okusala mu kirimu buli kyemugamba buli muntu akola n'omukyala oyo aba amwagala babakirowooza gwe buli mukyala tokoze n'omu togenda lekerawo okola nabo kaakati bonna bojja okola nabo kansooke neetondere mama waffe omulungi mama Fiina tusaba tusonyiwa maama waffe wavumwa ku lwaffe wayisibwamu amaaso ku lwaffe watooboolwa ku lwaffe maama waffe funayo akafo mu mutima otusonyiwe nsonyiwa Naalongo naye kennyini si yakola ebintu ebyo teyayagala kibeere bwe kityo wabula abo ab'emitima emibi abaseketterezi abatayagala kulaba muntu ali mu ssanyu abantu abo batayagala kulaba muntu ng'alinayo omukwano gwe asobola omubeera mu mbeera zonna be baatandinga omuzannyo bwe batyo tusaba ko tusonyiwa maama waffe funako akafu mu mutima otusonyiwe twetondera n'omuntu yenna ali gwekyakosezza bazadde baffe mikwano gyaffe abatwagala n'abatwagaliza tusaba ko tusonyiwa naye ffe tuli happy abaana leero tuva
mu ddwaliro kubeekebejja bali bulungi nnyo n'okubagema babagemye so sofa tutambula bulungi tetulina kizibu kyonna yadde wabula mwongere tusabe babadde beebuuza kituufu amasimu nga batukubidde amasimu kibete twaba bituufu byetwaba bituufu ebintu ebyo ate nno nze nga bambuza ate mpulira bongera kunta walodamu nga kagwoni nga bongera ate kunsiikula nga bagamba bituufu so bibadde bituufu bibadde bituufu naye ndowooza kimubadde mwagala kyekino okubavaayo okubagamba betubagambye ebyo babloga abakoze programs ez'enjawulo nalabyeko muganda wange Kasuku nawuliddeko ku CBS mami wange Lady Titi ne Kwefu bona buli omu yakoze stories ez'enjawulo nga batusayirako ku magezi bana abatukubidde amasimu nze nfunye amasimu gesifunangako bukyambaawo era natuse ne ngamba singa abantu abankubira batubadde nga bankubira na daily nandibadde ate abantu abatukubira singa batukubira nga tutaddenga nti buli omu atuweeyo omutwalo kati singa ennyumba eri kuolopuleeti bannaye abantu batukubidde bambe ba well wishers abagamba bannaye ani abampeereza message mubadde bangi Salongo badde bangi nnyo obangamba ani guma ani kyoyitamu nkitegeera ani abamu nange ekyo nakiyitamu mwebale nnyo abansomesezza ku postpartum depression. Thank you very very much. Wabula munyongerere munsabire kuba kati ate mpulira nemyo ki processing anti ddala oba onsonyiye wamma semu nabadde suppose gimuwambako sigenda gimuwambako naye buli kyolaba nti oba kyagenda okupostinga manya nti kyekimusanyusa nze njagala abeere nga musanyufu ababadde basuubira nti twekyayo oba tugenda kwekyawa tetugenda kwekyawa ekyo kyo nkibagamba kweyagala lwampaka tugenda twesibako tugenda kweyagala ku mpaka paka kuwulira tugenda kweyagala paka kuwulira bubi tugenda kwesiba ku munne twesibako tugenda kabani ku ndongo kaba katya tubamaze tetubazzaako mukono kaba katya kabani ku ndongo omala kabani ku ndongo kiki naye papa webale nnyo munnange kunjagala webale kumbeererawo kiba nenga nalonda ekyapa amannya gange nagamba nalonda nnyo okimanyi wentegedde nti abantu bangi begomba Salongo abakuba wabula sikuta mukwano sembere eno sembere eno sikuta wanje nalika wabula ntanze mbako babiri nekata babatumidde babagala nnyo nalika mwamata ama tubabuuzizaako tujja tuli banaye gye tuli mu bufumbo mubeeramu ebintu bingi it will end in tears kikyaganyi mufube kikyaganyi naffe olaba tufuba tubasanyuse n'ekiganyi ate kati kirimu ku baana kikigenda kusoboka but it will end in tears munatusonyiwa tekigenda kusoboka nekulwa ensonga eyo Salongo wange omulungi banange owengeye kibubu omukyotala manange kata kavidiyo bandiiseeko omwana bebi banange bebi wange omukyotala wange ate tatugwera mu byokunywa banaye nga nafuna nnyo bebi olyeko togaana omwana nkwongere tekako kabibu banange
Oh, omwana ayagala kabibo. Kankanguye. Ekawano. Toyiwa munange emmere. Enda kuwaako katono. Katono nnyo naye okalya. Kawooma. Omwana. Nkyotala. Kalerya. Bambi. Mpadde kawunga. Oyagala n'enkuba. Mpadde kakoko. Oyagala kakokoma. Ama mbere bulungi. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.